Bebe Bantoni amakinga nnyo sensi nga asirise omulamuzi ye otara Bebe Kulu yalutadde ku mulangira kukyaza Bobi Wine kati Bebe Kulu olutalo lwe yabadde aleetera Bobi Wine ntize bwenkize eno ndowooza omusajja agezaako kutunda kivulu kye aleera ekivulu tondeko ekiwaatule tekiriiwo tekigenda beerayo kibayo nga ddi kyabadde kirime nti kubeerayo banga ku boxing dde yabadde abika mawulire lwaki tekibadde yabadde abika bibuuzo ebyo lwaki tekyabaddeyo sinza kugamba ye okusinziira ye ku ntegeka ye naye ng'omuntu alina entegeka ye tetujja mwogerera ekivulu tekyabaddeyo ate Bebe Kulu lisiti yo ndowooza tugirindirire nabanga omuntu agezaako okubaako ne byabika oba ne byahypinga kuba omusajja oyo mu diversion n'okuzanya obuzanyo omukugu ati mu butuufu sipiika otugambe nti mu Buganda tebaawula AI aye otugambe mbu abekoboko be baawula AI Bebe Kulu omwe nyini mu live ye mwe yalumbidde n'abataka ba Buganda n'abavuma obusiru nga ye songa ngagamba mubalya mu lulime ne mu luzise nabo emabegakaawo bagenda ne Bobi Wine bamusisinkana obuzibu bwa Bebe buli Bobi Wine bwe buzibu Bebe yagaana okukkiriza nti omusajja yamuleka ye yagaana okukkiriza yamwewulira amateeka g'ensi gatugamba topowanga tokkiriza lwaki fe twagala kkiriza Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Weewaawo ku MR Live kwe tuli nga bulijjo baana bakatonda abali mukuliko eyo mwanga Free Christmas campaign wa single mother mwalaze amaanyi mwalaze ekisa mwatulaze nti weewaawo bannayuganda bakyalina omukwano ogwo ogw'enkalakkalira ababi bwe bayimuka babika abalungi kakati mulimu gwaffe oba mulimu gwoggwo omulungi naawe okusaasaanya enjiri y'obulungi tubyogereko tubipostingeko tubiwandiikeko si kweraga wabula naffe tulage nti nedda ogwo gutimbi ogufaananyi ogutimbibwa ku nsi yaffe nti Uganda kati yajjiramu bakalitima beerere gwa bulimba sitaani gwakozesa otuzisa n'okwongera obusungu mu bannaffe nalabye ekisa nalabye abantu ng'oli aleeta kiro y'omuceere nalabye omuntu ng'aleeta akanyama nalabye abantu abatema enku nalabye abantu abagula ennyaanya nenye kindekeki naye waggulu wa byonna Katonda waffe eggulu lyayuguumye abantu 13 baalokose kitegeeza nti buli mwezi emyaka 12 tuba tulokolayo omuntu omu baatudde ku Christmas then Katonda n'atuwa ne bonus ya muntu omu kyanjawulo nnyo era kizaamu amaanyi singa ddala tukozesa following zaffe mu ngeri ng'eyo okubunya omukwano okulinnya ku bukyayi ne tubusaanyaawo n'okuweesa Katonda waffe ekitiibwa ewatali kwawula maddiini twalabye abasiraamu nga batudde tulyakokko nabo essanyu twegwako mu bifuba twalabye abakatoliki abaprotestanti n'amadiini gonna ne waggulu wa byonna twayimiridde mu kawaayiro ka bwe nali omuyala wampaka okulya bwe nali omunyunta wampaka okunywa kyatuukiridde wakikozera Bongo Charity Foundation ndowooza tweyongeredde ddala okulaga nti ewatali ggwe tebaawo ffenno tukiikirira butiikiriza eddoboozi lyo naye ggwe mukama waffe
twongere tuyimirire ne campaign zino, twongere tulage bannayuganda nti twagala byonna ebitukwatikwako nti tuli bakalitima, tuli bakodo bya kiyaye bya bulimba, sitaani yabikozesa okumalawo ensi yaffe. Tetugenda kukkiriza kutunula ng'ensi yaffe egenda mu maaso, kubanga abalungi mwebali kakati ffe katukoze tuleke ku balungi abo ate bakyasinze obungi. Ku 10 abalungi bali 95, kati akakundi ka5 bali ababi be baba ne smartphone bapostinga buli buseegu, bapostinga buli kuwemula, bapostinga buli kimu. Kakati olwokuba nti abalungi olumba bali reluctant, apo tebabyefiira nako. Bwagaba olugoye tayagala na kukyogerako, bwagaba kitayagala na abakirowoozeeko. Olubunno bali ababi ne batova powalinga naye akati omulembe gwakyuseemu obulungi bwaffe kabubabikke, bo basigale kazinga kaabwe nga beewuunya lwaki enjiri yaabwe teyasobola kunnyika ggwanga lyaffe. Twagale Uganda, twagale Katonda waffe, twagale bantu bannaffe, olwo neggulu litwaniriza embitiibwa. Bintu bitabuse ku kyendabye, ndowooza omusajja balina okumuweera ku TikTok, si lwakuba nti talina lukusa lugikozesa, naye bambi buli wagezaako okwogera ate abantu bamufuna bulala. Ye buli wagezaako okwogera abantu bamufuna bulala. Buli wajja live bw'ati simanyi kimutemba, simanyi kitemba abantu, simanyi oba ye n'abantu baagana okwatagana, simanyi problem waweeri. Kati tunagendawo omukulu kasooka ababuuzeeko gye baliko omukulu. Kale ssebo, anyways, mugamba mutya abalabi ba Mental Club Bongo Live? Tubaagaliza okuyita mu kaseera k'eggandaala akalungi n'omwaka omulungi mugutuukemu, Mukama abasobozese. N'ekirala omwaka tegunnaggwako. Omwaka tegunnaggwako, kyembasaba tetuba nye excited kubanga kiruma nnyo okubanga obadde otambudde omwaka kuva mu January kutuuka eno ku nkomerero yaago, ate n'ogenda ofa nga gubuzaako ennaku ntono nnyo. Olumu nga ekireetedde okufaako nsobi ze tukola kugeza nga abavuzi b'ebidduka mbasaba muvuge bulungi, ababooda bavuga bubi, n'osanga oli nga ali enkyungwa tuleerejja. Osegere omanyi ebyawandiikibwa bitugamba nti Moses tiyatuuka mu nsi nsuubize naye yagirengerako. Yajja abaana ba Isirayiri e Misiri naye ensi ensuubize yagirengerako bulengezi tiyagituukamu. Kati tukitwale nti nno omwaka ogujja yensi ensuubize tugirengerako, kiba kyannaku nnyo obutagituukamu, naye nga waliwo ensobi ezeewalika okugeza nga okuvuga nga okunywa omwenge ate n'ovuga ekidduka. Ekyo kiteeka obulamu mu matyabaga, obulamu bw'abantu bo n'abantu b'oba ovuga. Osega kuba kati gwe obanga yigwe breadwinner n'ogenda ofa, gwe ebyo biba biwedde naye ennaku gy'oba olekedde bano abantu abadde bakuli emabega ebategambi kuba balese mu kubonaabona okw'amaanyi. Nabwe kityo mbasaba nga tusemberera okumalako omwaka guno tubeere beegendereza, weewaawo nti nno okufa tekwewalika naye waliwo ensobi ezeewalika okugeza ng'okuvuga endiima. Okimanyi bulungi nti nno woba onywedde omwenge siraba lwaki ovuga, osegeera. Naye nga otherwise mbaagaliza omwaka omujja ogw'emirembe. Yamani. Amanya bamuyita Eddie omulamuzi. Emperor Media wali? Emperor Media Promos. Tubaayo ku TikTok nga tukwasaganye ensonga ezigenda maaso mu ggwanga mpola mpola. Weewaawo. Okufa si kwe kukuteeka mu ttaka kwokka, nedda. Waliwo abantu abafa ng'afudde mwoyo. Baawe oba omukyala tafumbye emmere oba bbaye taguze lugoye lwa Krismasi n'amukuba akabazi, ekyo nakirabyeko. Yafudde omwoyo, yasindikiddwa mu kkomera, oli yamusse, obukyayi yabukamba. Waliwo abantu nga labira ddala alina okwambala akapiira agende ebikolwa by'omukwano n'akaleka mu nsawo n'agamba nti amaddu gampitiriddeko. Akapiira okaguze ate agenda ebikolwa bya mukwano kalese mu nsawo, kakuzitoweredde okalese mu nsawo, oyingidde ofunye obulwadde. Ate n'abalala by the way waliwo abantu abamu, waliwo ensobi ezeewalika. Omuntu agula obupiira ng'agenda mu nsonga z'okwegatta, omulundi ogusooka n'akassaako, kati ate emirundi egiddako takassaako, mbu guno ogusooka mbu obuwuka buba busembedde. Naye kakati mbu emirundi egiddako akawuka mbu kaba keeyongeddeyo, kaba kaba kadduse ekibabu.
bannaye kyane nga bannaye tubasaba mwekuume babe bavunanyizibwa mwekuume kubanga obulamu obwo buli mu ngalo zo okukuuma nze sijja kuva eri nkukuumire bulamu obwo titi obulamu obwo mbufunamu okusinga gwe gwe obeera omulamu kyoganze nfunamu nnyo gwe ng'oli mulamu waliwo obuvunanyizibwa nga buli it's like a personal responsibility nga kuggwe waawo omukulu yazzemu n'akola tiktok live omukulu ani yabadde ayambadde omujozi gwe ogwa yero Bebe Banton abako ne byawandaawo naye Bebe Banton ono abantu bamufuna bufunyi bubi lwaki buli bwavaayo yokola live abanga so omuntu kiki kitawatunda out Bebe Banton nasomye actually yagenze n'akola live ku Christmas. It was a TikTok live ne erese mixed reactions okuva mu bantu abenjawulo. Abantu abamu nga bagamba nti Bebe Banton amakinga nnyo sense nga asirise. Osegera nti buli wavaayo okwogera mbwa kwegamba okutegeera kwe kulabika nnyo nga asirise. Bino si bigambo byange, just nabadde I managed to went through the comments abantu zibadde bawandiika kuba we yakoze live eyo abantu bagenze nga babutematemamuko ne bapostinga ku TikTok ku pages zaabwe kati nagenze nga nsoma mukoko ku gundi ku comments za wano mu comment section omanyize ne comment section tuli tukininga abantu bagamba making nnyo sense nga asirise. Koke mubiriwe byasinzo leta mixed reaction kuba omukulu big size tondeke ekiwatule mu live ye yabadde alinga alumba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde nga akubira NRM akadingidi temulimu gwe kuba emabega kaawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu His Excellency yagenda n'akyayirako jjajjawo Obuyisiraamu ekibuli omulangira Nakibinge kati Bebe Banton n'avaayo n'akola statement ng'alinga agamba nti Bebe Kulu omulangira Nakibinge atudde kuyiika n'eka z'ettaka naye omukulu Tibuhabulwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tatusindikangako majege kugenda kukola ki musengula omulangira yatudde kuyiika z'ettaka bw'atudde kuyiika n'ezettaka nti omulangira akyogera lunye tayagala mukulembeze tayagala no gavumenti eriko naye ti omukulu tasindikangako majege kugenda omulangira neeyikazi bazimulekera tibazimujjangako sikitegeera tekinagatta bulungi omulangira yadda agamba nti gavumenti yabba ettaka lye omulangira yadde tagamba nti gavumenti yabba ettaka lye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda n'asinkanako jjajja w'Obuyisiraamu ekibuli ne bawaayaawayaamuko tukimanyi nti jjajja w'Obuyisiraamu teyeerya ntama azze ayogera nnyo ku bintu ebitagenda bulungi mu ggwanga ku bintu ebiruma abantu mu ggwanga kwegamba ali ku sayidi enyigirizibwa ayimiridde n'abantu kati nga Bebe Banton kyagamba nti omulangira alinga eyeyagalira mu mirembe egyaleetebwa gavumenti okutyobola gavumenti nti kwegamba ye asinzireyo gy'asinzira kasozi kuyiikayiika ez'ettaka gavumenti ezimujjangako naye n'akola ki akyogera lunye nti takola ki tayagala gavumenti kwega alinga akulukuta gavumenti kati kyetwebuuzaawo wennyini jjajja w'Obuyisiraamu okubanga alina ettaka lye yiikayiika ez'ettaka gavumenti lwaki beezimujjako n'ekirala nti nno buli woovaayo n'oyogera ku bitagenda bulungi mu ggwanga oba okolokose gavumenti oba yabaddaga nti omukulu talina kukyaza Bobi Wine nga nsonga kijaawa kubanga ye omulangira n'ekirala omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu tawalana gavumenti ayogera bukyamu ekola era tayawalana ku gavumenti era taligiwalana wabula ye avaayo n'ayogera ku bitagenda mu maaso mu ggwanga kuba kakati mu butuufu tubadde tulaba kampeyini ezigenda mu maaso wano nga abakuuma ddembe bavaayo ne bakuba abantu embooko ne babakubamu omukka ogubalagala
nga bagenze okulaale kandidate wabe z'abakoze eki akubye kyogera Bebe Cool kyategeeza nti omulangira aveeyo akube mu ngalo olw'ebyo ebikulu abakumaddembe bye bakola n'omugogo nawo gukyansobedde beba kumaddembe baba nsonga ki bakubye abantu emiggo bwegityo kuba givuga olinakupa ku mutwe namu waliwo ne gwe bakubye ku mutwe candidate ne bamwabya omutwe gwonna video tujja kubakabatira yawo nga yenna ne bamwabya omutwe yenna ng'atirika musaayi polisi zeewo ezikubye abantu tewali nsonga polisi zeewa nambulukufu naye kaakati okubanga omulangira jjajja w'obukiramu avaayo n'ayogera ku nsonga ng'ezo kyekireetera kyekirowoozesa Bebe Cool nti nno omukulu awalana gavumenti omulamuzi ye olutalo lwa Bebe Cool yalutadde ku mulangira kukyaza Bobi Wine kati Bebe Cool olutalo lwe yabadde aleetera Bobi Wine mulimu gwo gubasasuza kubanga ebbanga lyonna omulangira abadde ayogera ku bitagenda bulungi mu ggwanga naye kyetwebuuza lwaki luvannyuma nnyo ng'amaze kukyaza Bobi Wine omukulu we yavuddeyo n'akivumirira okusaidi ya entertainment ze bwenkize eno ndowooza omusajja agezaho kutunda kivulu kye aleero ekivulu tondeko ekiwatule tekiriiwo tekigenda beerayo kibayo nga ddi kyabadde kirime nti kubeerayo banga ku boxing day yabadde abika mawulire lwaki tekibadde yabadde abika bibuuzo ebyo lwaki tekyabaddeyo sinza kugamba naye okusinziira ye ku ntegeka ye naye ng'omuntu alina entegeka ye tetujja mwogerera ekivulu tekyabaddeyo ate Bebe Cool list yo ndooza tugirindirire nabanga omuntu agezaako okubaako ne byabika oba ne byahypinga kuba omusajja oyo mu diversion n'okuzanya obuzanyo omukugu tosobola mubuuza maaso Bebe ye weewaawo nti nno Bebe omanyi even bad news is news mu entertainment kati Bebe abantu bali mumuleetera naye ate ye kino ekintu ye yafunyeemu nnyo kuba ali mu trendinga yabadde ndooza akola fertile grounds za Bebe Cool list oba nga Bebe Cool list ku luno yatidde ogiteekayo bategenda kubaayo ng'agezaako ku divertinga katale kakola bw'ati afune ensonga zaabwe Bebe Cool list oba efuluma nga 31st awo sinza gamba nti tegenda kubaayo naye nga kyonna kyekiri kyamukoledde ekibwatu yaba teyabaddeyo kyonna kyekiri kyamukoledde kubanga kakati kyolina omanya trendinga ku TikTok yatweninga ku TikTok buli omu kyayogerako n'ekirala Bebe Cool omwennyini mu live ye mwe yalumbidde n'abataka ba Buganda n'abavuma obusiru nga ye ensonga ng'agamba mubalya mu lulime ne mu luzise nabo emabegako awo bagenda ne Bobi Wine bamusisinkana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagambye basiru okakasa mbubalya mu lulime ne mu luzise mbulumu alijjayo obutambi bwawe nga bali mu State House bavulubana n'ebifuluusi bya ssente kulya mu lulime n'oluzise wano ewaffe si kituufu naye ate okuvuma ndowooza yandibadde anoonyayo engeri ennuŋŋamu gye yandibadde ayoga kubali bataka bantu bakitiibwa mu Buganda toyinza bayita basiru beboye wa politics ayinza okwata musobola nti bwatandika okwogera politics ebiddako byonna biba byenyinyaza abamu bagamba ka music kano mbwa katematema bulungi kati ayinza okuba musajja oyo politics amwagala naye nga siwa politics nga alina kusigala mu music we list zazikole album azogereko n'ebirala ate ne album bwe yajogerako ayina lutwe kwana album yajogerako bamusitukirako era eriwa circumference kugamba mbadde ngamba oba ebyobufuzi abiveekadde ku album ze naye ne album bwazogerako omusajja nga bamuluma omusajja akole ki kati Bebe kati obuzibu nawe buli obumanyi kati obuzibu bwa Bebe buli Bobi Wine bwe buzibu Bebe yagaana okukkiriza nti omusajja yamuleka ye yagaana okukkiriza yamwewulira amateeka g'ensi gatugamba topowanga tokkiriza lwaki fe twagala kkiriza amazima gali nti nno kati obeera n'omuntu nga badde musira mwenna nga gwe ekirooto kyo kyakugulayo ngatto kugenda
mu kirabo bakazi bakulabe kati olinga ebiroto byo byakujja mali China muba temukyali ku level yemu biba bikyusemu ekireetera omuntu balo kibayita differences in ideologies endowooza kasitera eyawukana osegeera kati gwengo ebiro ekirooto kyo okyali mu birooto bino ogenda ogula emmere ogikuba ebifaananyi opositinge ku status kati ate ng'oli ye ebirooto bye kugenda kubeera nansukuza mmere gwe ekirooto kyakugenda kugula mmere ogikube ebifaananyi ogambe mbuno wakola ssente ogipositinge ogule emmere ogikube ebifaananyi ogipositinge ku status ogambe nti nno omwavu wakufa ku mmere ye y'emitwalo ebiri nga gwe ogula emmere y'emitwalo ebiri n'oduulira abaavu ti omwavu wakufa naye ng'oli ekirooto kye kyakubeera nansukuza mmere okitegeera kati awo temusobola kubeera mu sentensi y'emu omu ku mmwe aba mu self denial omusajja ali mu self denial waliwo kye bayita obutakkiriza akabi kali mu butakkiriza buli wokkiriza obeera ne peace of mind emmeeme ye kakkanaane buli wobeera n'emmeeme ng'ewankawanka okitegeera you can be unique in your own way ensi eringa ocean fenna we can coexist osobola okubeerawo nange nsobola okubeerawo mu ngeri yange okitegeera nze okubeera owakabi siina kujjawo gwe naawe okubeera owakabi tolina kujjawo nze fenna tulina different gifts bw'aba ayogera ku music industry ng'agikomparinga ku Bob Wine oba ng'agigattako Bob Wine agamba Bob Wine yajja kumalawo music industry osanga obusungu waabujjaawo naga omusajja akuba omugaati gwaffe agumalawo ate kakati yajja kumalawo music industry bo bennyini be bagyemalirawo ate Bob Wine yagibalekera ate yagimalawo atya ye Bob Wine yasala nadde eno kati bo bennyini bebemalirawo music industry batya bakkiriza they settled for less tebakyafulumya nnyimba babeera mu campaign okitegeera ne bazifulumya abantu tebakyazirya abantu abalaga nti bebuzibu era nedda nati n'ekirala anti kati abantu balinga sente erina olulimi you save me today I will save you tomorrow otegeera n'abantu bwe bali woba ku side y'abantu nabo bajja kuba ku side yo okitegeera wakakati gwe tojja kuŋŋamba nti nno otegese ekivulu abantu bennyini b'osuubira okugyamu ssente ebibanyiga obimanyi ng'emisolo abantu bawambibwa ne babuzibwawo to unknown destinations okitegeera kati gwe tovaayo byogera kati gwe abantu boyagala okujja bajje bakuwagire ate kigambe bali side egambibwa okubanga babuzaawo ate gwe gye weekulubeesa nayo kyogamba abantu bo basiru nnyo okujja okuwagira ng'ate bo mu mutima bakina nti no side ebanyigirizibwa ate gwe gy'oli gye mwegwa mu kafuba nayo bagamba omuyimbi kati yasigaza ebivulu King Saha anti olw'ensonga nti King Saha lwaki yasigaza ebivulu olw'ensonga King Saha ebiruma abantu abyogerako lunywe ali ku side y'abantu it doesn't cost you anything okuvaayo n'oyogera ku biruma abantu kubanga ekisooka balina platforms balina following otegeera balina big following naye kakati bo baluvu okumanyanga abasajja abo baluvu batuuka ku mmeeza entukuvu naye nabo bennyini ebibayamba tebabyogerako they can't see beyond tomorrow bali myopic balabira kumpi wano osega emmere ya leero corporate road bandibadde bafrontinga gye bagenda nga bekwasa tugenze kukola ki tugenze copyright batulabe nga tufuna mu biyiye byaffe mu waaka waffe babivaako dda babivaako dda osegeera naye kati gwe kyolina omumanya kampeyini zigenda kuggwa kampeyini weziggwa siga nti kampeyini zigenda kubaawo forever zakaseera buseera
ate kyoga bagenda kubanga balya kwezo sente za campaign paka campaign endala we zinaggwawo. Anti omuntu agamba nti kankole butawera campaign eno nzimbeyo obuzigo bwange bwonna bwe nnasolooza obulamu bukyuke. Obulamu tebusakyuka anti olw'ensonga anti kati obuzibu nti baagano omanyi kankuwa ekyokulabirako olaba empologoma woba onaagitta ne wootagikuba oba masasi kasita ogijjamu amannya amasongezo n'ogisalako n'enjala ogirekaawo efe enjala anti empologoma esavaivinga kuyiga kati ategana amannyo n'enjala bekozesa okuyiga kati obijjako teweetaaga gitta kubanga kati amaanyi gaayo strength yayo eri mu kuyigga okitegeera ti kasita ogijjako tuluze zigiyamba okuyigga teweetaaga na gitta olwedde oba omaze ogitta kati n'abayimbi amaanyi gaabwe gaali mu kuyimba kasita baba convincing nti ne basuulawo microphone ne badda mu campaign olwedde kati babamala osega kati babwa kyagezaako kugamba abantu nti metandikira bongo kankuwa ekyokulabirako newoba enkuba newoba etonnya etya ng'olina engogo ezireeta mu tanka amazzi naye ng'eno muntu bwe ya tanka yonna wagisala omudumu muki waliyo ekituli kitegeeza amazzi gonna agagenda okuva waggulu mu ngogo tegagenda kunywera mu tanka gagenda yitayita mwisi kakati newonaafuna sente zitya naye nga system eri rotten nga system yano wogiraba tosobola zeeyagalira mu sente tuzifuna naye zonna olwa system ziddayo eri bannyinizo osegeera kati babwanyi kyagezaako bagamba nti system tigwe newoba ofuna sente mmeka naye nga system eri rotten yavunda system tugiyita navundira nga system eri navundira you cannot survive okitegeera kino ekya system buli omu ajja kirozaako kubanga naawe omuntu wa wansi byetaagisa essentials yeetaagisa naawe ozeetaaga okitegeera nti liba ssanyu lyakaseera nti era ogenda kukuŋŋaanya ebisawo byera otuuke nga akasawo ka sementi ka mitwalo 5 oba 4.5 okitegeera otuuke nga amafuta naawe ogakozesa kampeyini ziweddeyo naye kuba kati baba bafulu tanka naye kati tuzzeeyo mu normal life sebo abakulu n'abakulu bambalaganye omu yavuddeyo naga TikTok balabika enkozesa ya TikTok wano naddala mu Buganda ne mu Busoga eremye Foja alajudde ku TikTok abantu babakwata ne babogeza ebigambo batoogerangako kati yedi omuntu asobola okukozesa AI ku TikTok nakozesa speech ngejjudde obuwemu n'agita era nga tosobola jawula na reality nkulu n'agamba nti ndowooza TikTok eyo ku lw'obulungi bw'ensi yaffe wano mu Central ne mu Busoga basooke bagiweremu omu nayimirira era ku mpewo z'eggwanga n'akikubawo sasage yagudde abantu balyoka obeewera abakyala tebanneebakako era osanga omukyala nga maze essaawa 24 tanneebakako alowooza ku mukulu Ssemujju Nganda kye yayogedde yagambye Ssemujju Nganda yagambye nti buli kazigo konna akakyusa olususu lw'omuntu kawerebwe wano kandivaako ekirwadde kayinza okuba nti abantu bwe bakakozesa akazigo akakeerusa abamu kabagenda ku mutwe tugamba Ssemujju Nganda ebintu byayogedde nange sakkiriziganyizza nabyo byatabudde abantu bangi awo nwenjagala okubuuliza kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga muliro ku muliro abantu berumba indirectly oba abantu boogera bituufu kati tutandikire ku kyokuwera TikTok tutandikire ku kyezizigo natandikidde ku kya TikTok ekyezizigo gwakyo esunze naye sinakyogera okay speaker Anita Mongi Anite yavuddeyo n'akola statement ng'agamba TikTok ewerebwe mu Buganda region ne mu Busoga ng'ensonga gyawa nti nno mu Buganda ne mu Busoga tebasobola kwawula AI kyoyinza oyita artificial intelligence n'agamba naye mu Northern Uganda gyoyinza oyita mu Mambuka ne mu Western Uganda mu Bugwanjuba TikTok yeesigaleyo lwaki
bo babyawula osegeera kati n'ogamba mu butuufu sipiika naye bane sipiika asaaga nnyo nga yabadde mutuufu ensonga ze zigenda diipu ani kati olaba gundi radio weekubikira ate tomenya mmenye togimementula bumementuzi omukulu radio lwabise omuntu nti mukwano gwe kyafudde yajibye bukubi muggo n'agitta otegeera bwajeba sipiika naye olumu amawulire agagwawo wano mu Buganda agafunira ku TikTok kubeera naawo ka video ke yakoze era nawo kenyini twakafunidde ku TikTok kati singa babadde bagiwera mu Buganda twandika jeewa TikTok eyambyeko amawulire okutambula nyirize bunyiriza wegava actually speaker owekitiibwa speaker right honorable speaker Anita Among kati tutunuulire nnyo ebirungi bya TikTok okusinga ebibi kubanga olumu ne speech zakola ziwulirira ku TikTok ng'abaana babutemyetemyemu speaker ayogedde bulungi wano nga bamukoneddemu kubanga kati olaba buli TikTok eyangu y'amawulire TikTok etufunira amawulire agali uncensored nga tegali mukalumira konna akakatalumira kulikalesa obuzibu era kwenafunira n'amawulire make sure those Bagandans don't get numbers kwenagafunira ku TikTok waati butuufu speaker otugambe nti mu Buganda tebaawula AI aye otugambe mu abekoboko be baawula AI otugambe wano mu Buganda nti TikTok ewerebwe olw'ensonga nti tebaawula AI mbwesigale koboko kyogamba mbw abekoboko bo baawule AI basobole okwawula AI ng'Abaganda tebajja ab'omu Buganda mu Central tebaawula AI technology wasibuka osegeera kati nga mukoboko olowooza abalina smartphone mu Northern Region bameka abantu bakyawa mata n'ekyokulya ate babeere ne smartphone babeere ne smartphone bafune nezigula data era bamufunye bubi tebamufunye bubi speaker ayikano ayikadde alina byayisaawo kyenkugamba nti no radio weekubikira ate mementule mukulu munne kwe kuvaayo n'agamba ate muna bayogeredde mu kiseera kyekimu naye nga wonna information gye bayisaawo eri sensitive nnyo bw'oba oyagala eggwanga ligwemu ensasage gavumenti bagiwambire mu lunaku lumu zanyira ku kizigo yavudde n'akola statement ez'okusaagirira ng'ate ali ku kizigo kati Honorable Ssemujju Nganda abadde ki Ssemujju Nganda nange yansobedde bamukwata ogw'obuyeekera ati buyeekera ky'okusinga oba kyekyamutanudde ate okuvaayo okulandukira ku kizigo kuba kati abakazi abasinga bambi wano bakozesa ekizigo ndowooza no Ssemujju Nganda alina ekigambo kyeyagambye blue black ndowooza yadde tavumirira kizigo naye waliwo abantu abakozesa ekizigo mu kifo ky'okweruka ne babuulukuka bubuulukusi wakiba waliwo omuntu nga ye yabuulukuka buulukusi yali yeyerusa naye mu kifo ky'okweruka n'abuulukuka alinga mboona ne wabaayo abantu nga yali yeyerusa ate yasiriira busiriizi ezo companies balina okumenyawo ezo naye taddamu kwogera ku kizigo naye yagambye Carolite bave ku kizigo yagambye Carolite naye Ssemujju nga yadde agambani ekyo katukirekere mu comment section kyendowooza alina gwe yadde agamba ani akuza Carolite statement eyo bikwataganira wa kuba Ssemujju Nganda twandibadde tumusuubira kwogera ku bintu biruma abantu ekisigo size zimu kuba omuntu agenda nako kuba mwaka katandika nyini nga simayanga awoza bwate alina gwayagala ajjeyo ebifaananyi bye nga simaya nga tannaseerera kigwamu nani yaseerera n'agwa mu kizigo yadali politiki yada arumba ani yaseerera n'agwa mu kizigo zize zimukuba ebbanga lyonna abantu bamuyisaamu amaaso olw'ensonga ezo ayinza wakati mu kwogera no ku TikTok Ssemujju Nganda yakiyisiza mu ngeri yaabo kuguna yagala akimuddize ng'ayita mu kizigo okumulumya
naye Ssemujjunganda ave ku kizigo anoze kubanga nze kubanga akazi abasiga bambi akazi kiba kyekimukolera bamama b'eggwanga kibakolera era tubakirina mbuzi era Ssemujjunganda kati ekyo nno kiyinza okukendeza ku bululu bwe yetonderewo ekyo kijja kukendeza ku bululu bwe kuba kati abakazi n'ekizigo okitegeera bali bagira ekizigo naye yabadde agamba ani ndowooza tukireke mu comment section kubanga alina akanyumire mwe yagambidde mbw ayagala bajjeyo ekifaananyi kye ng'oli tannagwa mu kizigo ne kati ani yagwa mu kizigo azokuba alina yadde agamba ku kyalo kyabwe ekyalo ku kyalo kyabwe naye ng'ate abantu bangi bagwa mu bizigo naye lwaki yanokoddeyo ani gwe yadde anokolayo oyo ani akyawo olina okukolera risaaki okomewo sijja kukola risaaki abantu bennyini bakole risaaki abantu bali mu comment section Ssemujjunganda ani gwe yadde alumba ng'agamba munno bamuwe ku bifaananyi bye nga tannagwa mu kizigo wakoze risaaki amala ebintu ebikubawo bukubi bajja kubuusabuusa omulamuzi Ssebo ne Ssemujjunganda weesonyiwa ekizigo kuba kati abakazi bangi bakola ki bagwa mu kizigo era kaakati oba oyagala akalulu k'abakazi va ku kizigo abo bennyini omukulu Metandikira Bongo nyongere bajjukiza nti nno FF Beauty Parlour basangibwa naawo ku Seguya Stage Bulenga Mityana Road ekizimbe bakiyita Walton Plaza kiriraanye Vivian Plaza first floor room number 29 bagamba nti ku kitege oyina nnako ezaakona okitega wali weerusale nnako neziwakana atolanga kizigira oyagala kweruka mu maaso oyagala kukakoyadala ebirumya onale bwe twagala omutegeeza Ssemujjunganda nti ku kizigo kwe tutava osegeera ku kizigo kwe tukola ki kwe tutava era nkugambye FF Beauty Parlour bagambye oba oyagala kweruka oyina nnako zaakona balina pink lips oli awo oyine emimwa tobadde onakira nti mulala awo atali wa kizigo kati twogera ku kizigo oli wa ntalo era katukiggumize otegeera kwega bakola ebintu bingi by the way balina ne putulu for money power balina ne majegere putulu alina putulu for money power balina majegere for money power hair dressing okitegeera hair card basala ne enviri pedicure manicure bakola ne massage wa buli kika okitegeera oyagala kugejja oyagala kusala weight balina ne superlock chechi why superlock ajja katunyonyola oba superlock kwegamba tightening oyina okumuleetako ko wano munaabinnyonnyo byabo kugunya ate gwe tuli mukugu okya balina nekibayita balina putulu sebo putulu mpulira nnyo putulu wogenda mu nsonga ezo bajjajjawo bakuba ku mutwe okiikirira kika kiramba nga anyway naye mbagamba FF Beauty Parlour abasangibwawo ku Seguya Stage Bulenga Mityana Road bali ku kizimbe bakita Walton Plaza okuliraana Vivian Plaza room number 29 bekwati bali ku first floor gwayagala okulabika obulungi omukyala wena oyagala kwerukamu ko yakutangala mukusigala mukalayo oyagala kukola ki nako zaakona osega wena oli wa bibombolo olinga salambwa bekwati bajja kuba bakola ki bakuzigula olusiku bazigula olususu onalebo twagala omutegeeza ave ku kizigo weewaawo nga 3 tekigenda kuddamu kubaawo wantu wonna era tukirabangako tuli ku Landstar Makindi opposite Papa's Sport nga 3 gwe jangu buzi keera ojja kuddayo nyumize maama taata n'abaana tugenda kuba ne fireworks emizinga gyayingidde dda giwerera ddala 17 tugenda kukuba fireworks okumala essaawa 2 tekibangawo mubyafaayo bya Uganda abalala bazitandika 6 zennyini fe tugenda zitandika 4 tuzikube wabula buli muzinga ne kala yaagwo osegedde buli muzinga ne kala yaagwo ebifo byabiyoyose dda tugenda kuyingira omwaka ne live band ku ssaawa 4 egenda soka eposing emu eddakiika 3 fireworks ziyitewo eddemu etandike ku 4 kitundu ku ssaawa 5 zennyini eposingemu fireworks zikubwe ku ssaawa 5 n'ekitundu epozinge fireworks zikube ku ssaawa 6 zennyini epozinge fireworks zikube paka ku ssaawa 9 ogw'ekiro muve ku bino ebifo byemugendamu ne bakuba fireworks ne babanga abasiza balloon abokyo obuveera ujje ku Landstar mumanye kye bayita fireworks obwengula bugenda kweruka obwengula bugenda kukwata
bugenda ku shininga bugenda ku brighteninga twagala nga 3 tukube fireworks wano ku Land Star enkeera enkuba etonye oshegera twagala twongera bategeeza nti mujje Land Star ebayingize omwaka mu style eyenjawulo in a special way no abakazi babajjawa ne abakazi abalungi je mu Uganda ina abakazi omukulu Faizo soko je mugenda kuleta gundi fauti bandi baina fauti bandi soko je otumenyere wano omukulu Faizo ajja tuyiseeyiseemuko wa manager je baleko sebo obulamu we nabadde wano ku boxing do nakati amaso gacha nnuma ate nebase oshegera tula wano awe nyini omukulu asoka tuyiseeyiseemuko asatu mulumu yes asatu mulumu tugenda kubeera wano okuyingira bwerere tulina omuchomo tulina barbecues ba DJ ba MC bagenda kubeera wano okuyingira kwa bwerere Quintinet band ejja kusooka ewummulemuko fireworks okeze kubeba tutugenda kubira sawa nga 2 namba ate band eddemu ekube tugenda keesa mujukira okuyingira kwa bwerere tugenda keesa kubanga ba DJ ba MC bonna egenda kufuuka club mpaka ku macha so Land Star Makindye opposite Papa Sport yes wetuli olaba ku boxing da abantu bajjula asinanze wenkula kati olo eyandi etazo ku booking emeza for reservation yes for reservation enamba yange ebeera ko abasinga bonna bagimanyi 0773 285 145 0773 285 145 abasinga bonna bagimanyi yandi bamanyi Faizo Mutebi kati abakyala bano mubajjawa ababadde wano ku boxing de mumalaje mbasuubule eyo baba mu bitundu byetolodde kitundu kya Makindye mu kyasinza abakazi abalabiko obulungi era bonna batuukira wano kubanga balina akasente kaabwe ennaku zino omukyala eyeekolera ajja n'alya ssente ze wano rooms mitwalo 10 mitwalo 14 mitwalo 17 kuliko ne breakfast wifi kweri tevaako wifi kweri eri so strong gym weri era bagenda mu gym by sawa ndozangemu bajja ku macha then by sawa ngemu bajja kuba bamaliriza bajoininge band nze njagala nnyo ebyana mu massage ebyana mulina lumu bajje batulete wano ku byana bya massage okitegeera njye bijje bitubuuzeeko wano gamba bikubuuzeeko bijje bimbuuzeeko okay abantu bayiseeyiseemu kiki basuubira mu bayita Quintinet band Quintinet band soko bamenyere band eyo kiki basuubira olunaku olwo band eyo y'amaanyi kubanga ne ba Queen dancers era abazinyi kyegamba entertainment egenda kubanga nsufu ku lunaku olwo size band zino full package egenda kuba full package ng'e kyali omwaka oguwedde era bwe kigenda okuba kyo kigenda kusingawo obusinzi kubanga twetegese bulungi n'abakozi abasavinga obulungi webali n'enamba yange kweri kubanga abasinga mwenna mugimanyira mu bookinga bulijjo weewaawo gwe ate najja ku Land Star Hotel osubwa lekeraawo tukukulumira lekeraawo kuloga abantu abalya ssente zaabwe mu bulungi banno bagenda balya ssente zaabwe mu bulungi ne banyirira n'obaloga ng'ogamba beematira kale nno tukuzigirira kufuba ogwaffe gwakola ekyo Land Star Hotel opposite Papa Sport jangu ssente ogiwa ekitiibwa ssente ekolima bw'ogirya obubi n'ogirya mu kifo ekibi yandikolimira n'otuuka mu bukadde nga yakuddukana dda nze nzikiriza nti oyo agiwa ekitiibwa naye gwewa ekitiibwa Land Star Hotel jangu oddeyo nga toli kyekimu kulatuna n'ensi yange mweraba